Ttaka lw'omwa bazze omuyingiza mu lukomera bagenda okuba nga bakola emikolo gyonna kisigadde. Jjukira tuli ku kitebe ky'ekika ky'endiga Embaale Mulungala ku Masaka Road, era nga wetwogerera omubiri gwe gumaze okutuuka wakati mu Namutikwa w'enkuba ajjudde, era nga tugezaako okuba nga buli kimu tukikufunira nga bwe kiri. Mbeera yo bwetyo bweri. Mukuumi w'omutaka ndowooza ye mulaba yamaze dda okuba nga yabegekera amafumu ge asobole okuba nga atambuza emirimu gye. Essaawa eno omubiri gw'omutaka nga bw'olabye awo gumaze okuba nga guyingizibwa mu lukomero. Bangi muzze mubuuza nti omutaka bamuziika batya, n'olw'ensonga eyo okugamba gwe natana subscribinga ku Ground Media UG essaawa osobole okuba nga osubscribinga ate osobole okuba nga omanya security abo babayita ba Buganda Bumu be basobodde okuba nga bakolako mu nkola y'omukongozza, era nga tuukidde wano eno amaze okuba nga omubiri gukwasibwa abataka basobole okuba nga bongerayo n'emikolo. Jjukira enteekateeka zonna zonna tugenda bba tuzikutuusaako live, ekyo osobola okuba nga okola kyangu nnyo subscribinga atana subscribinga kikukolako wali mu comment section. Enamba yaffe kweri kuba nayagala osupportinga enteekateeka zo eza Buganda engeri gyali mutaka. Jjukira ono tafa abula bubuzi, so n'olw'ensonga eyo nkugamba nti omubuze atuusibwa ku butaka bwa bajjajjaabe. Ono yabadde akulira ekika ky'endiga. Wansi eri gy'olengera bagenda okuba nga bamutereka asobole okuba nga buli kimu okifuna.